The Newsroom, where untold story is revealed. Anita Among I don't know talichidamu biche bituse kuye agenze maaso n'okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu kw'oteeka leader opposition Joel Ssenyonyi Besekezi ono ategeezezza mbwabo bakubi ba kalioki ku nguudo bwe bajja ne bakuŋŋaanyayo abantu babiri ne balyoka babalimbalimba nga bwe bagenda okujjako dikiteeta ebyo nno Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. byonno bye baliko byapwampawo na kimu kibagenda genda maaso na kubeera nga bakola ku gavumenti eno eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni gye bigweredde nga afukamidde ng'ali ku ttaka. Ani afukamidde? Anita Among mwennyini nnyini ekiri mu kunoonya akalulu kifuuse kizibu nnyo nnyini ddala. Kyafu Yusufu wali eri mu Kigulu mu Kigulu West constituency agenze maaso naye n'okubeera nga munnange agamba mavivi kaganeeyimirire. Lop Joel Ssenyonyi Besekezi aliko obubaka bwatuwadde ekikonde kinyokedde ddala mu babaka ba NRM era waneeno nno bibadde bizibu annyo nnyini ddala. Bibadde luddawa mu bitundu ebimanyikiddwa nga ebya Bokedi. Awo nno wenkuleetera ensonga ng'ezo n'ogenda maaso n'oziraba. Nze Deni abatuusaako ensonga semasonga ku mukutu guno ogwa BTN Media Beyond the Newsroom ate nno n'oba ng'ozifuna n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nkusaba video soko gimpera like bw'ogiwa like ejja kudduka ku misinde mingi tukeekubulisa kinoomu mu ngeri emu. Njagala okubasaba ogende maaso n'okuba nga munywanyi osubscribinga bw'oba obadde tonna twegattako mu butongole. Bw'omala okunyiga akagambo subscribe koona wali waggulu mu kade okagye mu personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tukuteerayo gwe nno munywanyi angoberera. Awo wennyini nzikiriza nsooke nkuwe waneeno okukatambi kano aka Joel Ssenyonyi Besekezi ng'aliko ko byayogera then nkuwe Anita Among. Bwe tugenda mu kalulu gavumenti eno etegezaako okukozesa ng'ekyokulwanyisa kubanga eraba nti abantu bo baagala nkyukakyuka nga tugenda mu kalulu akawedde bakozesa bwagambi Muzeeyi Kibalama n'abalala ne batwala mu kooti nti ssemateeka yaffe simanya nkyamu simanya twalondebwa mu bukyamu n'ebirala byonna era mwalaba bambi ne Muzeeyi Kibalama ng'akaaba mu kooti n'asaba omulamuzi bannaye ntaasa abantu abo bampambye era ne bantulugunya ne baŋŋamba timpayirize Honorable Kyagulanyi n'abakulembeze aba NUP abaliwo kaakati buli omu yabiraba era n'omusango gwagobebwa kubanga byali bijweteke kati bagezaako okukola kyekimu okutusala sipiidi attention yonna amaanyi gaffe gonna tugateeke ku ebyo mu kifo kyo kunoonya bannayuganda wabo bali connectinga nabo okunoonya akalulu kano akalulu ke tugenzemu ke tuyita protest vote akalulu ak'okwekalakaasa mu kifo ky'okubunyisa ensonga eyo baagala tujje ku bino nedda tetugenda kuddisibwa tetugenda kusalibwa sipiidi era tetugenda kukkiriza kutujja ku mulamwa bye bagezaako okukola ate nga twabivaamu dda n'omusango ne tugwangula bye bagezaako okukola. Joel Ssenyonyi Besekezi agamba nti embeera yonna gye bagenda maaso n'okubeera nga babateerawo ebyogamba ekibiina tekirina ssemateeka ate EC yagaana ogigazeetinga bw'ate ekibiina Kibalama bakiclaiminga n'ebintu ebirala ebiringa ebyo eno bafoot soldier bano babakutte bano ba bodyguard ba Bobi Wine bakwatiddwa bateereddwa mu kkomera. Agamba bino byonna bikolebwa ogezaako okubeera nga babanyigiriza okuba nga babajja ku mulamu nga bo bannakibiina kya National Unity Platform neera n'ategeeza nti kye batajja kukola kwe kubeera nga bawanika. Ye agamba nti tetugenda beera nga tugivinga up wabula tugenda sigala nga
tulwana okulaba nga ate tutuusa eddimu eryeddene lye twatandika n'omulamwa ogw'okukyusa ate oba oliawo eggwanga lyattu Uganda okuliza mu mbeera eyeeyagaza. Awo nno wennyini bwe mba mbivuddeko kakati kankuwe mukyala amanyikiddwa nga Aneta Among. Ono nno yabadde luddawa yabadde mu bitundu ebimanyikiddwa ng'ebya Kabohe. Eyo nno gye yasinziridde okutegeeza nti abo bajjasti bayimbi bakaliuke ku kkubo ne tebalina gye batutwala. Wuliriza. It is like you thinking that any person who is playing music in the street removing Museveni. But because you're putting on a rasta and you're playing music because people are dancing your music, so you have a feeling you can remove Museveni. We dance the music, we don't dance you. And I want you people, I want you to stand firm when opposition comes to this place. Opposition chase away that opposition like the way you chase like the way you chase Satana. This place must be purely NRM. I want to thank you so much for supporting President Museveni. Now, President Museveni. And for us in Bukedea. Aneta Among agamba inti bwe tukuŋŋaana ne tuzina tuba tetuzinira ggwe. We don't dance you, we dance the music. Bwe nakikola direct translation ekijja meaning bubi. Agamba tetuzinira ggwe wabula tuzinira nyimba, tuzinira ku nyimba ziri erizo wayimba. Nga chicha mbubano balasta bwajja nayimba y'obuyimba bubiri nabategeeza nga bazze okujjako dictator aba abalimba era aba opposition bwe baba bazze eno mubagobe temubakkiriza yadde kuyimirira nakubaako kye babagamba. Bigambo bya Aneta Among. Ono nno nga yakamala okubeera nga bamwebaza olw'okuba nga bayisiza etteeka ery'okuzza bannayuganda mu kooti z'amagye. Olwagenze Kabohe yatandikiddeawo wennyini okubeera nga munnanga amaanyi akozesa maanyi annyo nnyini ddala. Anjagala okubeera nga ategeeza Speaker Aneta Among nti mu nsi nnyingi nnyo we tulabidde nga music ayogera kinene nnyo n'okusinga statement gy'oba okoze nga ku mukolo ogwo bwe gutyo oba awo woli. Abayimbi bangi balwanye ba revolutionary artists era tulabyeko ba Yvonne Chaka South Africa. Music waabwe yakola kinene nnyo okulwanyisa apartheid mu South Africa n'okulaba nga bagigoba okugituusa okugisa ku ttaka. Okumulula mu South Africa okumujja okumulula omuzungu okumujja South Africa lwali olutalo lwali lwetaagisa buli muntu okozesa kye yali alina. Ba poets bajja ne bawandiika, ba artists ne bajja ne bayimba ennyimba ez'enjawulo, ba Lucky Dube, one people all different colors, byonna era nga music yakola kinene. Era olita kulimba nga nti mu revolution music talina part ja playing. Mu revolution art industry erina kinene kye contributing ku nkyukakyuka y'ebyobufuzi. Gwe wennyini oyinza okuba kati toyina ky'omanyi ne n'owuliriza oluyimba nga lugamba muzeeyi ebyakulwanya bikoze eki bizeemu biki ebyakulwanya. You remember emisolo ekita bantu ekiwamba bantu nti ebyakulwanya bizzeemu. Nabadde tamanyi mawulire nti tannakirabako n'akitegeera immediately after listening to that song. So you want to say mbu abakubi b'ebidongo fine, naye message bw'ogaana okugiwuliriza ng'oli ajogera at least ojja giwuliriza mu luyimba. Era final aba amaze okubeera nga message ebeera delivered ku audience eyo gy'abayagala okubeera nga oba oliawo amitinga. Ono nno yabategeezezza abeeyo nti mubeere nga ffe e Bukedea. Wuliriza ebigambo bye nga sinnamukuwa nga afukamidde. I have always told my people of Bukedea, if you ever want to stand with me,
With all what I've done in Bukedea, are you going to bring someone who is going to come and bring rain? So if you want to remove Katesh, if you're giving anybody anyhow to stand against Katesh, what is that person going to bring here? What has Katesh done here? It is just like you thinking. It is like you thinking that any person who is playing music in the street removing 7. But because you're putting on a rasta and you're playing. If you know, bigambo bya Anita Among. Bwe batyo era omusajja bwe yayomanga awo yo trawle talina kyajja kunkola nena omusajja okuva lwe yawamba entebe akoze ebintu ebyenjawulo at a very younger age akoze ebyenjawulo. Kakati omukyalo ono Anita Among agamba mbuye yabutegeeza abebukedya n'abagamba ku bintu bye mbakoledde ebukedya omumbwe munzijjako muba mwagala kuleeta muntu agenda tonnyesa nkuba. Azin nina amasomero Bukedya comprehensive mazimbideyo k'ekisaawe naye ng'ono ye muntu abaakwata ensimbi zaffe ez'omuwoomusolo ne bamugulirako ne genereeta ya miliyoni ebi ekolo ewuwe. Lwaki mbibajjukiza mukolere ku research mumanye bano ku nsimbi y'omuwoomusolo kwe batudde kubali mugenda maaso n'okututegereza nti okola enkyukakyuka baba baagala oba oliawo babaleetera ababaka bagenda otonnyesa enkuba, which is not the case. Naye ekibuuzo kiri nti ddala mmwe temwagalangako kubeera nga muvaako mu bifo ebyo wabeewo abakulembeze abalala abajja mwe buli ekigenda obulungi. Singa Mukama atuyamba n'ofunayo ko complication yonna ne webanga heart attack oba n'ofuna any kind of a complication neekutuukako, tuba twagala tusabe bakujjanjabira ebukedya baleme kuleeta kutwala Aga-Khan. Era tusaba nnyo Katonda atuyambe mutulage ku baana bamwe nga bagraduatingira mu bitundu byammwe bye mukulembera eyo gye mutaagala kuva babajjanjabire nga eyo. Lwaki babasitula ne babatwala mu malwaliro ag'ebbeeyi? Musigale eyo kubanga birungi era mukoze bulungi nnyo nnyini ddala. Era tubeebaze nti munnange mwebale ku transforming eggwanga lino okulituusa mu mbeera ennungi. Ne bwe wabanga waliwo naawe ebitagenda bulungi kkiriza nti n'ow'amaanyi abaako waakoma, buli omu aba ne weakness ne strength side ye. Ate bwe mukwasaako n'omulala gwe bw'ovaayo ebukedya ne waddayo era omubaka omulala naye abaako byakola ebyenjawulo gwe byotakoze. So sigamba nti nno munnange gwe Katonda gwe yajjayo sekinoomu. No. N'omuzungu yakiraba nti no man is an island. Tosobola nakera ku makya kwemalirira waliwo ojja tuuka nga weetaaga oba oliawo abantu bano bannabukedya kwoteeka ne bannayuganda as a whole. Abo nno nga tuvuddewo Anita Among afukamidde n'asaba akalulu badde manyi takyafukamira. Thank you. Anita Among bw'atyo nno. So kakati ono ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Kyafu Yusufu Ntulume anyumidde nnyo nnyini ddala. Ali eyo musajja Busoga ali mu kusaba kalulu naye agenda afukamira ku kibiina ku kaadi y'ekibiina ky'NRM abasaba kalulu ng'afukamira. Bajja beegonza ne bwe batuukayo ne bali omusimbi gwabwe nga beerabira nti baali bafukamidde nako n'okweyisa bwe bati ne batuuka otugamba waliyo omulala gwe muleeta agenda tonnyesa nkuba neraba gye bava. Obukulembeze kubakuweereza bantu obukulembeze kwerekereza banange niko namba tegeeza nze ntuli ne Yusuf Kyafu n'ebindi byenfuuka n'ebyo bakulembera obulungi nze ekisooka kyeni muzeeyi wange yakulemberako webanga nfunye obukulembeze nalemererwa okulembera obulungi byabanswazange ye muzeeyi wange mwena ajja kuntaako pressure kyobona yakoba ati ndikwena mbiteekwa kukuniwa eri abantu
weeyameri abantu nga ninze nemerera awo bali kumbona mbu taata yakulembera nange mu mpengende nkulembere era taata ajja kunzisaako pressure mbu wagamba ojja kukolera banna erinyalemu banyumira baba no bekubye ebikonde kata beetugumbule nabo banna kibiina ky'NRM nkusaba obirabe. Wabaddewo akaleega bica wakati wa bannakibiina ki NRM mu disitulikiti y'e Kibuku ku ani yasaka amasanyalaze wakati w'omubaka Mugole Stephen ne yeggwanyiza ekifo mu kitundu kino mu kutongoza amasanyalaze okubadde ku ssomero lya Nandere Senior Secondary School mu ggombolola y'e Nandere. Omukolo guno gutandise bulungi wabula oluvannyuma lwa Dr. Patrick Godfrey Wakida okutuuka wabaliseewo obutakkaanya wakati w'abawagizi ba Mugole Stephen n'aba Dr. Patrick Godfrey Wakida eyeggwanyiza entebe eno. Ab'ebyokwerinda bagezezzaako okuzza embeera mu nteeko era omukolo gugenze mu maaso nga mu kwogerako n'omubaka w'ekitundu kino Mugole Stephen ategeezezza nti amasanyalaze gano gwali bweyambwa President bwe yali atongoza enteekateeka ya Parish Development Model e Kibuku. Eno presidential pledge nti amasanyalaze gajje Nandere naye tegazze Nandere wokka gagenda e Rwatama gagenda ne Kasasira phase ey'okubiri tugenda Dodoi tugenda Pulaka tugenda Kenkebu omuntu aleme balimba nti yale anoonyereza amasanyalaze ge Nandere. Minisita omubeezi w'ensonga za Bunyoro Jennifer Namuyango era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kibuku ategeezezza nti amasanyalaze gano gaakuyamba nnyo okutumbula embeera z'abantu n'okutumbula ebyobulimi. Kubanga ekitundu kino eky'e Nandere kimu ku bitundu ng'abantu baayo bakozi balima omuceere balina emmere nnyingi naye okwongerako ku mutindo kibadde kizibu kati okufuna amasanyalaze gano kigenda tuyambako abavubuka abakyala okweteekerawo emirimu. Twogeddeko ne Dr. Wakida Patrick agambibwa okusakira abatuuze amasanyalaze mu kitundu kino era alemeddeko nti yali emabega w'okuleeta amasanyalaze mu kitundu n'ategeeza nti omulimu guno gwandibadde gwatandika dda ssabbiiti 3 emabega wabula nga gulemeseddwa abakulembeze mu kitundu. Tebalina kye bamanyi gigavudde tebamanyi kontrakita bajja wayise weeks kati nga 3 nebajja nga batandika okukola basiyandigi bwe bajja MP yawandika baluwa n'awandikira ba energy mujja mutya mu constituency yange nga nze simanyi contractor n'addayo contractor yoyo mwenyini eyaliwo olaba batuuka okulwanira obulwaniza akantu bwe katyo nga bo bennyini be beeyuza kyannaku nti NRM ku myaka 4 ne wagenda amasanyalaze balwanirawo nga tegabunanga ggwanga lyonna mbagaliza bye bojagaliza tuzinkanega Mungu akkiriza yenzedde ni BTN Media Beyond the News mu ensonga semasonga ku mukutu semakutu kwe tuzisoosotolera mwebale subscribing mwebale tuwagala ate mutufudde nambemu okubeera nga mutwesiga tusinkanenga Mungu akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.